aha bunuji osiseze muganda wange abantu babeere balowooza mute mwafunako bizibu mu ndongo balaba nga muli bulungi tebalaga temwafunako ebizibu buli muntu afunye mu ndongo alina ebizibu bye era abayimbi ojja basanga nga bafuna tayimu nebesanga awantu balina emboozi zaabwe tajukira bali balina emboozi zaabwe ez'endongo mwaddala buli muyimbi kumpi amunya mu ndongo mulungi wavaako mu ndongo ekiro naawe novako mu ndongo ekiro nga muva kukola emotoka nebavirako mukubo byabaawo emirundi wali motoka yabika emipiira esatu nedooza lokuloza tugenda tukagitulaga nga muvudda kusoma nga mudda kugenda lira kuyimba omutegesa amasimu agakuba saawa nyaza kiri motoka yabisa emipiira era waliwo lwakuba omanyi ebivulu ebinene ebibaka abayimbi abangi waliwo abaali batugoberera bali baziiza nebuli nyaabo mwekala mugireka era okimulugimu abayimbi nkulega naye omuntu nya nkwagala saawa 5 n'ojja 7 bakozesa obutebe lwaki mubikola ebyo ebintu kuba kuyiga si bonna sisuubira togenda kiwulirako ewantujaduserete tokikola naye mu kusooka nayingira ati bizinesi oba togimanyi nga bizinesi ng'ogifuddeyo bizinesi mukimanyi bagala fe abantu bagula nti okuyimba nayo bizinesi olina kudawo okunyumirwa kifule bizinesi okwate tayimu olugiko kimuyigiddeko ekyo ekintu bizinesi talenti yo ena okulabirira ewaka mutabani olwakyakulaba ku tv nakyakulya so ino gifula bizinesi wafunayo ku awadi weziri tusabawo zitulengezeeko mpolampola wano ngaetanze ensoka ezirabako awadi mubigibulekaawo zino zino za awadi ate obulungi awadi zamusajja ow'amaanyi katonda wange katonda olwowewe masaka olwowewe masaka kyatolye baganda bagatwala obumugizezo zawadi z'omusajja ebintu babikolera kyegize ku musajja ono nawe kyenyama omuyigireko amanyi nti music yamufuula bizinesi bondaonogambo music yamufuula bizinesi kaddeyo polapati wayewano onine mwana mwezi motugi bandange bulungi osesezza nsanyusa nnyo okungamba nti abantu bakiyige music ki bizinesi tekisigamba mu biki olina okuteekamu ng'ofunamu birungi ofunye mweneko tuli eno ndongo mbadde muligi opangisa ntunde mu ndongo wano wano oli mu ndongo ate olungi ndi mu ndongo ya munugi wentudde musajja yakolamu bannange mulukizitizitegesebeza endongo zino napolomotebalinyamu tebadduka okikola otya kwerumya muganda kuba ebyamasanyu bingi nosiga enjala notambuza ebigere ng'ogenda mu tawuni notagula motoka 3 mulundi gumu soweneko nga sitatuukaawo ekisajjudde wano wetuze ku kyalo kikino abantu bakutegeera nnyo olabika buli muntu w'abantu kisangika ku bayimbi abantu nabuulizizza eri buli omu nga ngambako era nze wetuuse wano wetuuse mu tawuni esimaze okubuuza nti ate wa abantu be bandeese n'okundeeta bandekyamazima bantu bange ekyalo kyakyagala nnyo ero ku kyalo kye bakuyita papa bakukambuuza ogerawo papa tebanaye kugamba tikatulagire katutula tugende ne baneeta obata kubana mutima ogwo oba ku kyalo kyo oyisizaako bulungi bantu bange bebankuuma sikuwayiza tolina kikumi kyompadde mbuno kyogere naye ku kyalo kyo mpulidde amaanyi essanyu lingi nnyo nga buli muntu ogenda wa papa nga bawula bakuyaya n'okutwala okulasigera nakwesimbawo nejust bantu bange ino kitogerezeko tuwali tuwesimyewo oba twafuna site masaka makitegereza yasooka kuba ndongonyikire wanyikiza ekinyanya essuuna naye yasooka kuba endongo esooka enyikire ekinyanya kino okyebeta mu lugi babizalawa abantu babizalawa bannyamasaka bonona ennyimba nakwata olimalo nateeka mu tempo ati nekinyanya kyakutte ate omuntu atunyiza tugenda balekera Kampala yamutudde waffe Masaka tamuleni capital city yaffe tugitwale bulungi eno ojja kunziramu omuntu bulungi tubadde kukyali ku birungi byofunye mu ndongo nfunyemu ennyumba ayumba mutabani wange wasula kyengenda okwogera kati ndamu okutakataka naye kyensinga okunyumiza mu ssaawa kubeera covid yalaze nti omuntu wabeera nga alina waasulewo
kikulu webale kola muganda kugamba bino ebyo bifuna weerumiza kwerumya nobulamu nawe buli buli bizinesi erimu okwerumya oyagala okugenda mu maaso kuba kati olaba ennyumba osanga nali sijjagala muzabadde asinga ofuna sente mu Uganda abayimbi abalala naye oli nayagala yagula emmotoka 3 omulundi gumu oli nayagala ebintu era bingi oba mbere kati nga nze ngenda bweru n'abayimbi mwe walise afunamu akasente agenda bweru abanekwekyo nga atuuka n'ogamba kubira promoto webweru mwana nteekaako nja kwesasulira tiketi ebyo muganda nze owe Masaka sikiriza sokanyira muntu ogamba nteekako ntimba era ekubemu nzigeye bweru nze nja kwesasulira ni tiketi tompa wadde n'ekikumi nobeera ate nga gwateeka aba wepromotinga wakiddeko e Kampala nga baba wepromotinga ate wepromotinga nga togenda kukola muganda wange wepromotingira wano Kampala kyokola abantu bakwagala abebweru tebakwagala lwakuwe kikuta wano kigumize kisaasaane bwekirina okubeera wano Kampala wena okwepromotingira ayiri ebweru bagala okulabako si ate njagala genda bweru nepromotinga ate nkomewo e Kampala nandiyala fumira wano ekintu bwokola bwobane wakubera olina okuba nga obala kubanga bebasasula abo bogera nabo bo bebabeera bepromotingide Kampala tokikola bakikubira wano so just kuba kubala nolaba nti wano nfisa kaguli akasawo kasebe wano nfisiza oba olinayo bizinesi endala boda ziwawa abaana waliwo naye era zakulya alyako buli zakulyako tufuta biki tozibalanga bizinesi ani akuyambyeko mu ndogendo nze omusajja era jagazamba yampa platform zamba oyo mwana yatambula nezamba oyo mwana yatambula nezamba nanafe bagamba oyo mwana yatambula nesuuna twava musaka fe twava mukalyoki wabeera mberawo so your platform nene nyo then nateka ku bivulu ebinene abantu nga busikiru yo bagenda wakizamba yakwagala gwalemera kuzamba wekaweka era nze yamuli okumbi kuba nali hype man waliwo omuntu bababeerako bamanyi n'abala bamubeerako lwaki yakwagala waki olina okubanga olinawo ekintu ekyo kigamba abantu ekibuuza kati yakubuuza ye mwana alizakibuuza muntu kyo jakuzi nyina kibuuza ye walemerako nze wakwagala ki nze ng'omumuuza wakwagala ki nze kati mu byonna olaba suuna si muganda wange nti yafuuka yali muganda wange yafuuka muganda wange ntwalabira mukalyoki naye kyenyina namulemerako suuna namulemerako naye nakasajja kankawe microphone kali ate nze saalemera nnyo kuzaba just tuza kali ka history wakuba kabaddewo naye bulungi nokola ennyo naawe singa bati omulemerako nobeerawo nti obeerawo mbaga bati omukisa gubaawo mulungi nakuli asooka okuppa yagamba gwe osobola bakwita ku hyping so okuhypinga byebisitegedda kati wala muyimbi bwabeera ayimba yadde afa aba hip hop batera okubawo omuntu omulala akabeera ku sitaani waggulu ne ku stage bino ebigulu bya bulijjo microphone 2 oyimba wano ng'ona akumalirako ekigambo ekyo kubanga engeri gy'oba okozesa amaanyi ebigambo tasobola kumala baita hayman nze yali amugiramu obugambo gabobusembayo naye engeri nawe newemerera mulutatuula anti nange nembeera nga nkikoze bulungi kyekugamba onaku nasooka okikola bamuwana nti nga wafunyeka hayman akakabi mwana enyimba kazimanyi bulungi bagenda fakatula bulungi akatula ku bulungi kayinza kukugamba omuntu tobeera omuntu mubeereko naye gwe nakyomufunako si mufunako mufunyi sente naye nawe nakyomugatta kyomugattako ona kyomugattako obeera gwe nakyomugattako nga naye awulira naye akuyayanira era akwetaagamu sibyo ebyokuba nti no muliko bubeezi
abantu bamumugyabo naye nga nawe olina ebyokutambula kadde mwakantu ako omuntu olina okubanga okola ki olina kyomugattako nga wootali waliwo akatulituli akaliwo nange omusajja ono mubuulirizi bulungi kuba okitegeera muntu beera ng'olina kyomugattako abajja kwetaaga owawodala ekyo kyogerako nange kiwerako obujulizi muganda wange Ssuuna Ben nange wemba sikute ku drive tawulira bulungi wemba sikute ku microphone tawulira bulungi kwegamba nendongo wootali mumenyamu sikama muno wootali tajjagikuba naabuliranga waliwo ekibulamu kirungi nnyo muganda wange atolaba kyalina mulungi webala ekyokukwakaya muganda wange ompadde ekyomulabirako ekitatubavuka tutandika nange nsanyuse nnyo okubanga webala okukwatira tomwewulira ekyamazima abayimbi beewulira okimanyi ekyo tokimanyi abayimbi beewulira lwaki abayimbi mwewulira mwakoze mwewulira abayimbi beewulira bulungi abayimbi beewulira kituufu oba si kituufu beewulira kisinzira gwe kuki kyoyita okwewulira mulimu abantu nga tebalina bigambo nange okimanyi waliwo embeera abantu bagambo ngyewulira sikulimba mulimu siri musajja mwogezi nnyo kizirawoebula ne social media tonda bonna bazina bintu byange siri musajja wa bigambo nnyo naye ate era mulimu abayimbi abeewulira bo mwebali abatonsemerera kuyaye oli fala eri abo nabo mwebali mwana olaba tukkirize tugaane ebeera background ebeera history yo nze mmanyi gyenva okitegeera natoba kati mmanyi nti no oyo omwana gola wano olwaleero bwosindikasindika ekyayinza okuba ye mubi kubanga wozalawazala gosindikire enkyalo yinza okukera ate nga ye mubi nnyo amanyi lwaki kuba ayigidde kumwe akulaba engeri gyewayisaamu awulira music wo nga gweweto naamuwulira tukireka abayimbi bimasaka oba Ssuuna Ben oyo laba naye teyeewulira naye teyanneewulira kuba ate n'abantu bamwagala jasi kiba kuba kyomanyi gyova bulungi gwe abantu babeeramu oti abantu baffe abawagizi baffe bayina ebintu byebaagala ngabbo ayagala kwagula mulungi mumotoka vaamu yimirira gwekikono tyawe akabeera ako okategeera oba bakulaba mumotoka jajja nawe vaako tubuuzemuko jajja oluusi ogenda kusha obudduko promota ali kukubira masimu ate kati mulungi yenjaga tate nawafuuse aye kuona kati nabate oli embeera eyo olina obategeerera oba tobategeeredde nze malabanga ababebi agenda kukaaba nga tomanyi kikyokaabya omwa ku mata n'agaana olusinga musujja olina kati wemba zizina sigenda kuwa ate ngenda kugamba nye teziriwo wemba zizina ngenda kuwa azin nkutwalira ddala nga kyali wange bwemba ng'onyimiriza nga nina wendaga muro asigenda yimirira okitegeera naye mba nga sipapanya kuyimirira kuba nze nina tekigenda kunyamba kuyimirira mbere awo dakiika 2 promota ayombeke wabaasa obutebe okitegeera naye ate wembanga time weri nja kukola ki kati nze bafaani nayiga nti nobategere si be bakutegeera why nobategere kitegedde mugisoko onambulemu ku buyimba bwawo mulire balu akapero sabulemu awo nsobola okwerekera muganga bungi nasobola okukubaka buuli ati buli bwali bwoca ne muntu kikayimba kikulu kayimba ko kikosibu okwagalagako Nyimbo lazima kuagala ate abantu suya ati balumanyina nnyo baluyita Dear Paps. Dear Paps. Nyimbo lazima kuagala. Nyimbo la story yange yaddala. Busimo kuagala ngabo. Tulina na video. Tulina na video. Njogera muzeyi wange njogera ku twakula. Soko sabula kayimba ko sebo kuagala nange tulio ngakayimba. Tugenda kayimba. Yasema nange bakanonya Dear Paps. Bale mukanonya akayimba ko nange nakanonya ko kalabeko akayimba ka tata kayimba kempulira ate kyobola nti muka music ali era kuba business kuba kati nze byenkola byenjagala ate kibayi si byebina okusinga okuva muse nate mbikola kubanga ndi musajja muyimbi ndiyagala noteka musendezo nyingi nengoma endogenda kifunamu nokola album noteka milioni ngasa koze basaka bakoza kukyalo ki banzaala sunga luvule kumpi ne Nabugabo ugereyoko
Abagabo bali waffe. Tata ne mama jebali. Tata yafa. Mama jali ali Lukaya. Mama Emma kamutumireke Lukaya. Bamumanyi mama munuji. Kati mama wasere kwa kukyalo. Era sere basayininga ne autograph. Akaya mulimi mama. Mulimi. Mukyala mulimi. Oyalo omulambulako bakopi yatukoze bulu. Bakopi kati ogende batata musolugenda n'okinawo. Wamulambulako. Kati era bw'ogenda kati olaba kafi. Ng'akusalako. Covid yatukoze bulu. Atukoze buki. Sasa mukama katonda bino. Naye ate lwakuba ye ajja atambula nnyo. Ajja n'akulabako. Ajja eno abalina byagenda okukola. Okay. Muntu kigweri naye njagala buyimba bwobwo. Omusajja akubaliti buli wayagalira. Agamba kasasa ky'osuuna. Naye omuntu gy'otumanyidde. Naye baba bakikolerera omanyi ogenda okwogera eki. Mbeera nsaaga abantu baana. Naye era kyogwa kikolera kiba kiba kirungi. Ate baga omusajja Bayibuli egamba. Simanyi baga waki Bayibuli. Ekigambo ky'eweera olulimi. Nze nakabula wamanyako akulediyo. Era n'ogikola. N'egikola yakola ku TV. Olulimi lulogo. Olulimi Katonda. So we prophesize ebintu ebituufu. Oyagaliza. Bakubona abantu batubalamu ate amaanyi. Tubagamba tubanga tubigamba mukebyo ayiye panga tujja kuyimba. Tubagamba kwafudde ko kaliko okole ku TV olekula ku TV. Wala ne chali wangu nali nga chali wangu. Nambola ebintu byolimu erasimanya ipo. Okay, tebigenda. Wode onokulota. Nempulira obusungu. Ate obusungu. Tubamukuba. Obusungu bwansindika busindisi. Mulageko. Wakitegera. Kati ate mukola kayimba akasooka ate yasinga okumpangira. Nekasooka namujjukiza mubamu ebigambo byagamba yena takifaako. Sigala ku mutima. Sisuubira mu yatima eno kimanyi. Baba. Yabyeramira. Kale ate natuka nakwagala. Kitima kiba kya Mukama Katonda obuyiza abikola byonna. Mukinyala kubuyimba obukati. Kayimba ki? Naye mwana. Era tujje tutobe wangu. Bijjemu ebirimi. Osejja kusobola akulira kwagala. Akukekande. Okutegeerawo. Ate ng'ombe ezo zirotamulosi. Obuuza mukadde waffe eri erukana okubuuza. Mpuliriza nnyo. Kyobola kugaye nti abantu abamu balowooza ndi neeraga. Kuba ate wembeera ennyo mu bantu abangi manyi okusirika. Anyanya okuwuliriza ebyo ebigambo bisigala nnyo mu mutwe. Kati naye bw'ola amaswaku wano osobola okuba nga olina ekigambo kyoyogedde nga tokifuddeeko naye nga kinsigaddemu nkya n'owulira nga nkikoze mu oluyimba. Omusajja w'abantu kyo kikwerako street. Mulije osabudde endongo. Osabudde. Okuba muli uli utego kuba muli sere. Kuba kati yakuvaamu dda. Sibitwala nga serembo. Kale muli utego kuba omuntu w'abantu kale uli. Mpulira ate genda bakolera bingi mwana. Jasinzira ne ngamba singa mukama apande kugundigala amaanyi banampa ku ssente baziwera bwezi kinali baddemu adola akatina kino ekyalo kyaffe kino. Badde njagala okukola ku bingi. Waliwo akaseera nze waliwo ekintu ekitakweyika kaseera kyakasinga n'owulira essanyu n'owulira essanyu nga bannange nze ng'akweka ekyokolokole oba nsuna bbeeni mubuuzabuuza nnyo muli owulira kyanga abantu bakujajjatta n'ogenda kusonyiwa nga bakubaliise ggwe oba muli biki mwana ekintu tekimanyiriki banamanyi wakimanyira gwe osobola kimanyi kiyina engeri gye it's the most beautiful thing. Okay. Omuntu aperforming kiyina engeri gye kikuteeka mu nsi gy'otamanyi kikuwa essanyu n'ennyinnyonnyonnyo ne waba bakikumi nga bakulaze lave owulira nga ebintu byokola owulira kale oli ku mulamu owulira nga toli feeriya so oba oyagala kuddayo waka okola ebirala so
balinga mafuta basanga ku stage ne bakuside bakwana balinga mafuta yokole mpya yokole mpya so kiba kintu kino kirungi nnyo. Okay, bulungi nyaga kwerekereza obeeko n'obubaka bw'osibira abayimbi banno, bw'osibira amuyimbi atandika, bw'osibira banywa abafaani bo abakulaba owaawo ddala. Nakwerekeza omuyimbi atandika yamu ekintu omuluganda bakitaba entitlement, ekintu kya kwekubagiza okubeera nga okwenda kuwasana tebamunyambye eno industry tewali agenda kuyamba abantu bayamba yeyambye kasita bakulabanga ona kyewekoledde abaliga batandika okwagala okuyamba naye tojjana nogamba muntu nze nina ennyimba zange sirikodingangako lwaki tosooka nolikodinga buli muntu asooka nayagenda mu studio nalyoka ategera oba muyimbi aba si muyimbi. So okukola kintu kikulu bayimbi abato bafaani bange just omwana mbagala nnyo bali kunsapootinga sigalenga kusapootinga lwatuta mangu tulina ekibulu kyaffe eky'emyaka 10 years okungi omaze emyaka 10 muno giwera guno omwaka twali tukwe guno omwaka bagwamo kana akayimba kano akawambye nze akayimba ntintidde tenyimba zakona zawedeyo nobonoonya wati nolulwe luliko kubanga abantu nabalagira ddala ekiriwo sibagamba kunaaba mu ngalo nenga banage mu ngalo zengalo bazinabe n'akalalo kwe kali ku ttivi era okitegeera abaako ne ku ledi so tale segenda bajjukiza kunaaba mu ngalo egenda bagamba ekiriwa ewaka esasa bali osajja wamaanyi bapita mu migi bapita emusimansi wangu bali wano bayawayamu nebaza nyo abadde ku kamera yange ngagikwata nga zizze no bateekeno kyakabi nnyo tugeza n'ovaako bali mwana mulezi munugi sabulamu bintwala bikola kyemberempeo uli onsaniya uli ekinyanya